kigudde waani. Sennabulya Muhammad w'emyaka 26 yaludde ng'anoonyezebwa abatwala ebyokwerinda mu bitundu by'e Kazo ng'alumirizibwa okubeera omu ku baludde nga babuzaawo ebisolo by'abatuuze naddala embuzi awamu n'ebirala ebirundibwa waka. Enkole tugenda ng'ate yampa abantu bali okunkozesa kati nga bwe tunyuka ng'obudde bugenze ngenda okudda nga bakoze eki. Abatuuze ab'enjawulo bazze nga babbibwako embuzi era nga byekubira omulanga ewa ssentebe w'ekyalo ng'okukwata Sennabulya kiddiridde abatuuze abawerako okuvaayo nga bamwemulugunyako kyamuviirako okudduka ku kyalo nga kino nno kiwaliriza abatwala ebyokwerinda okutandika okumuyigga okutuusa lwakwatiddwa. Kola bagala nnyo ssente ez'amangu. Nze nange ndi muzadde nina abaana emyaka egyo era omwana wange bwe bamukwatira mu mizengo egyo kinnuma nnyo okuba nze nina omwana wange emyaka egyo naye mutadde essente z'okusoma ziganye yakoma mu senior 6 zibula ezeyongerayo ninamufunira omulimu naye nyininyini yafaayo okuba bakuze bandaba tukundi mukakalukanye mama waabwe. Bano bagamba nti olw'abavubuka obutayagala kukola obubbi bw'ebisolo bufuuse baana baliwo mu kitundu kino era abamu ku baana ne batutegeeza engeri ebisolo byabwe gye bibbibwamu. Embuzi eyo bagibba lwaggulu ku Lwokusatu kati ndowooza bajja eno okugiguza ku bagiguza bagimuguza lwakuna enkeera ngerimu n'omugwa mupya. Embuzi zaffe zibula okufaako obufi era n'oyambuka waggulu ssebe ewaffe ku lusozi Sennabulya akkiriza ekyokubuza ngawo embuzi z'abatuuze ng'alimbalimba bwaziguza nga bw'aba aziggye Butambala so ng'azibbye ku kyalo nga neeyasimbayo yagibba wakati mu kikwekweto kya KCCA kye yakola mu kitundu kino. Eri embuzi oyo yakwasa embuzi ozinsulamu kubeera bwe nagikwata bwe bankwata ne mbaga abana akwasiza embuzi kuba oli yagamba babadde bameka babadde babiri nayo Boogera Pakatya atunyonyodde engeri gye baguddemu mbuufuwa mu byono wabula n'akubiriza abavubuka okwongera okukola okusinga okulowooleza mu kufuna ebyamangu. Agamba alina yagijje Butambala kugambye kirinde kozi yagiguza wadeko wagiguza netubagamba omuntu oyo tumumanyi naye bulijjo abeera mumanyi naye nga bete tukimanyi yayimbula embuzi bongera okwagala okukola tebaagala kukola baagala byamangu tebaagalya ddala kukola waddu. Ronnie Serwadda yakusakidde eggulu erino okulwa ABS Television.